mu struggle ezifaanana bwe ziti musobola okukola ebibiina bingi nnyo, kubanga musobola okukola kino dictator n'akitta. Temuyinza ga nti katuzinga emikono tuddeyo twebake. Muyinza okukola kiri dictator n'akitta, temuyinza ga nti tuddeyo twebake. Yonna struggles gye zibadde bakola ebintu ebyo bingi nnyo nga bakyalwanyisa dictator. Ensobi gye musobola okukola bwe butayigira mu byayita. Ekibadde kitulemesa ebbanga lyonna kulwanirira bwa MP, kulwanirira bwa kansala, kulwanirira bwa chairman wa district. Sigamba nti tubyesimbamu, naye ngamba nti olutalo lwaffe olw'okununula Uganda lwe tuba tukulembeza maaso, so si ebifo bino bye twagala. Ekyo bwe tunaakola ekyo, tewali ajja kwolekeza munne emmundu, tewali ajja kuvuma munne. N'obugambo obwo njagala kuddamu kwebaza abaatukyazizza na kubagamba nti ffe mu kalulu akawedde twasalawo kugenda na Honorable Kyagulanyi nga presidential candidate. Naye era twasimbawo ababaka, era ekibiina kirina omubaka wa parliament ate kirina ne bakansala 12, naye ng'ate twawagira candidate muki mulala. Ekyo kisoboka ne mu kiseera kino okuwagira presidential candidate omu, naye ne tukkaanya ku bino ebirala ne bitatwawula ne tusobola okulwanyisa dictator ne tumuggyako. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Thank you so much, Honorable. Colleagues, let's now proceed to the President of DP to also give his remarks. I'm kindly requesting you each use 3 minutes in the interest of time.